الذي خلق السماوات والأرض الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي أوجد العالم الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Bannange ndi musanyufu nnyo olw'abantu bano bonna abali wano okubanga bazze ku lwange. Saba Allah bawe kye musinga okwagala abamalire byonna, sirina kye nnyinza kubawa okuggyako okubasabira obulamu obuwangaazi. Allah bataase endwadde embi, Allah abataase endwadde ezitawona, ate abasiime ku akhira. Nja kusooka n'okwebaza abantu bonna abazze ku lwange. Nebaza Hadija Namyalo, mama webale nnyo byonna. Webale nnyo byonna mama. Saba Allah. Saba Allah ajat. Kama toka Sawa kuogera. Bannange ndi wano ne Rasta. My sister Namyalo. Ajat Namyalo webale nnyo. Amina. Nakule mbaga ya Rama. Tuli kushua wini. Tuwasa gundi Busukuma. Gayaza Busukuma awo. Gayaza road we tugenda. Omutujjo this very Sunday ku Sunday no Busukuma Gayaza tugenda kubeera n'omugole tweteekateeka we have a few days to go. Allah fikum saba Allah kumalire ajati shani ya oliyeyo tukubiddeko webale kubeera na seeka waffe bannange tubagala nnyo. Bannange ndi waneeno ne speaker. Bannange Omega agenda beerawo ku mukolo gwange. Wekiri soko bawe mu staff. Twanyumye dda ku mukolo tudda Lugogo nga 10. Okitegedde. Kalama tetuyinza butabeerawo. Olunaku twalwandise era bakyala baffe twabagambye mugolole. Twagaliza omukolo omulungi. Amina bazo. Ennaku z'omwezi 7 Septemba. Mwesa tufenna tugenda Gayaza Busukuma. Oh, Allahu Akbar. Sasa kuteremu bwangu. Allahumma amin. Ogendamu. Allahumma amin. Afutere emirembe. Afule bwa mirembe atafule bwa kulakula. Amin. Era tutalina okumanya ku Sunday ennaku z'omwezi nga musanvu bannange olwo lunaku Busukuma wakuuma olwo lunaku public holiday. onegeziwaza biganye Sigenda kwegeziwaza. ebisigadde contribution yange enamba yange oginange neeyi Wekiri inshallah naye jangu inshallah wenaba wendi inshallah ne mami omuleete tumwagala nnyo bannange inshallah. Seeka Yasini kyankoze Allah Loga Janet ne Rama kutuba. Kati olw'obubaka mama Fina bwabadde abasuubiza bwembadde etuusizza. So mama Fina atuwadde obukadde 10 weddu